Endobeso. Kugenda mu mukaabutanziso tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu Endobeso. Hello, Sebo. Hello? Hello, nkuulira. Nze bampita Mukunja wa Beat Family ekitabuli ky'omuziki mu program sisimuka eno y'Endobeso. Mukulu ngansa nsukuuliza. Kale Sebo. Sebo. Kakati. Mukulu nadde nina ensonga yange. Nabadde. Nsonga ki? Kakati nina mukyala wange bamuyita Zahara. Zahara mukyala wange ndudde naye. Naye ayina ebibiina, aŋŋamba ayina ebibiina. Ebibiina bitya? Ebibiina bitya? Ayina ebibiina bino ebyokwekulaakulanya eby'abakyala. Kati namulikanga kubanga ffenna twagala tukulaakulanya naye kuba omukazi asobola okunkulaakulanya nange omukulaakulanya. Gye byagenda nga beeyongera abantu nga baŋŋamba omukyala wange ate abantu babeera nabo bafuuyi bammindi. Abantu babeera nabo batya? Mu bibiina kale kanitwale nti mu kibiina gy'abalaze mubeeramu abakazi mulimu abasajja naye baŋŋamba mbu bafuuyi bammindi. Abakazi? Bibiina byabwe by'abakazi. Ebibiina by'abakazi naye kakati we nagenda ate okukinoonyerezaako n'abantu okubaako bye baŋŋamba nga baŋŋamba nti nno abakyala babeeramu bafuuyi bammindi. Kakati gw'obadde yagala ki? Kyensinga okwamundobeseza mmanye eddala kiki ekituufu ekiri mu bibiina ebyo gy'abalaze. Gy'abalaze byagamba nti bageze kwekulaakulanya? Njagala mmanyi kituufu abakyala abo bafuuyi bammindi baki. Gwe lwaki tomubuuza? Tubadde tukolagana bulungi naye ndaba nga bubesobola kumubuuza nga buyinza ate era nga bino obube kugamba omumbuulize sinayagala kusepaletinga naye kuba saagala kuleetawo mbeera eyinza kutuleetera buzibu nze naye naye nga njagala kumanya ddala bafuuyi bammindi kiki. Beesewo kati gw'onaayogerako naye? olaba kyetaagisa? Gw'ombuulira. Mbadde saagala kwogerako naye. Yaani? Zahara. Kale mbeerako ku simu tovaako. Ali mukulu. Muziki ekisinga ku Beat Family kintabuli ky'omwaka eruweero mu kisaawe Kasana nga 2024 Januari tugenda kubeerawo Kasana mu kisaawe. David Lutala agambye nti yeeka akulemberemu abayimbi bonna bannaluweero so tugenda kubeerayo. Kigenda kutokota si kisaanikire tandika okwetegeka mukwano katulabe wano. Hello? 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 Hello?
Oli otya? Bendi. Oli bulungi? Iye. Mami taliwo? Halo? Wali. Mpa mami. Halo? Zahara? Wange. Oli otya? Jenso. Gwe Zahara, gwe wano taabawo? Taaba? Zanyi na mbuzi bya taaba. Taaba? Ate kakati tuli wano twebuuza twani oba yamulese wano kubanga tuyinza omusuula ng'akyamwagala. Ayinza okuba Mama Peter yamuleseewo. Mama Peter? Nze yabadde afiseewo namuwadde Mama Peter. We yafiseewo wamuwadde Mama Peter? Namuwadde Mama Peter. Njagala nani ono? Ate kakati nze sibitegeera nange mbadde nti nzize buzzi wano nga nzize kutuula wano naye ne musanga ne baŋŋamba alabika wazaala. Naye ono si Mukunja. Hello? Ono si Mukunja, mwani Mukunja. Si yenze. Mwagwe nno Mukunja simika ebinnyo nja kufuuyira emmindi gwe tugobaawo ku mulimu bwe baggobe ne ku rediyo. Wange? Gwe nno simika ebinnyo gwe Mukunja. Zahara? Gwe nno ddaawe nja kufuuyira emmindi baggobe ne ku rediyo. Kaka? Omuntu emindi asobola gifuwa n'agamba abagobe ku mulimu ne bagoba ku mulimu. Munnange gwe wagamba gwe wali ogifuuyeeko yalieko gwe wali ofuuye yaki? Nze nali ngema musotamba omusota agamba ojja negamba Endobeso mugiwulidde yabigambo bya mmindi. Omusajja yali amanyi omukyala agenze mu Nigiina kumbe ali mu kunigiinira mu mmindi. Ono Semuwemba kutyokutaso bannange Maaka omwami akitegedde omukyala yafuuwa emmindi Maaka. Mukunja n'amote mwebali tuweereza mwasemike naye omukazi tuufu afuuwa emmindi Mukunja era bagenda kufuuyira emmindi bakugobe ku mulimu no Babula Kalungu omubeja w'ebusoga nkamusabire agifuuwe naye eyinza okuddira ye. Abasimisi basante yagamba ati amote banaye mukunkubuulire omukazi yenna kasita atandika ebyo group either kufuuwa mmindi oba kukola bwa malaya era abasajja mwera temukkiriza bakyala bamwe kwetaba mu bigurupu ng'ebyo. Mulimu abagendayo ne bakulaakulana. Owerinnya mpangudde. Agenza okuzuula Mukunja ng'amaze okwabya ebyataaba. Nkugambye nga taaba ate yabadde amuwadde mulala. Wabula abadde era bulungi n'amooti. Nkale. Abasimusimu asemukyana okayimba nimbaala ekinoni. Abula baba muuku. Ono agenda kufuuyira emmindi ojja giwulira. Omukazi yakukwata eddoboozi era akutegedde. Omusajja amanye nti omukazi amufuuyira kamindi talina kyakkola kawedde mudda n'alonka imani baleki. Ate gwe bagifuuyira oba ogiwulira. Amanyi doozi kamugema bikatende owaaye bagenda kugoba ku mulimu. Munnange. Yangu kuwonjoleza piki yange bagenda kugoba ku mulimu jangu kuwa akalimu. Sijja kujooza. Nanga abakazi tetwewummuza. So mu bibiina byakwekulaakulanya baba mu mmindi ayinza okuba agifuuwa kunyweza bufumbo mwe bali kutuweereza nze fiona ebulega. Ne mwindi naye ebeera mu kwekulaakulanya bagiwandiika mu Wealth Creation. Omukazi agikufuuyira n'ogula entebe z'omu nnyumba naye nga n'agikufuuyira n'ogula TV.